Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero nge tutunuulira ekituttu ekyo nga kyolaba. Ekituttu ekyo bakisibye mu bisubi ebiyitibwa olusenke. Olwo lwe luyitibwa olusenke. Olusenke olwo balukolerako nnyo eddagala naddala okusiba. Omuntu yenna ng'abadde alina kyayagala okusiba ekyangu wamu n'ekizibu. Ebiseera ebisinga olusenke olwo balukozesa nnyo okusiba ebintu ebi. Kati nga bw'olaba ekituttu ekyo oli abeera yakisibye, tugeze nga bamugambye bagenda kumukuba ewaka, oba mwana oba mukyalo oba mwami bwe bityo, nga bagenda muvuma bagenda mukuba, asobola okuddira ebisubi ebyo bye tuyita olusenke n'abikwata nga biwerako n'abisiba. Abisiba n'awandulako amalusu n'alaamiriza byayagadde okulamiriza. Waba mwana asobola okwogera, asobola okugamba nti taata ebirowoozo byonna ebyokwagala okunkuba mbisibidde wano. Oba bw'aba mukyala naye asobola okwogera nti mwami wange ebirowoozo byo mbisibidde wano, ebyokwagala okunkuba, ebyokwagala okunvuma n'ebirala, agattako n'ebirala, n'abeera ng'akisiba n'akirekawo. Ebiseera ebisinga waddayo ewaka era omuntu oyo abadde agenda okumukuba musanga yabivuddeko. Ekituttu ekyo w'okisiba kikolera ddala bulungi nnyo, kisiba oyo abadde agenda okukuba oba okuvuma. Kakati bw'obanga obadde otambula n'oba ng'otambula mu bukubo, ebiseera ebisinga ekintu ekyo ojja kisanga mu byalo. Kati bw'oba otambula mu bukubo nga bw'olaba obwo n'okisanga nga bakisibye, osobola okisumulula. Naye bw'oba okisumulula osobola okwogera, osobola okugamba nti nsumulula mikisa gyange egyasibibwa abalabe bange. Nsumulula mikisa gyange egyasibibwa abalabe bange. Bw'otyo naye n'okuwandulako eddusu ng'ogenda kukisumulula, kwandibaddeko eddagala eddala erigenderako ng'okisumulula ku nsonga eyo ey'emikisa. Naye obuzibu obuliwo, ekituttu ekyo kye batera okusiba ku kkubo batera okugattamu eddagala ery'enjawulo ate nga si ddungi. Batera okugattamu nga ssemazingankata n'enkata yennyini, ne baddira bbuza, sekkoteka, eddagala eryo ery'amaanyi eryo eritali ddungi batera okuligatta ku kisubi ekyo kye babeera basibye. Ebiseera ebisinga kye batera okukolerako eddagala eryo ery'amaanyi, oli abeera alina kyasiba obanga musango ng'ogwo, kwegamba nga kintu ky'amaanyi, naye tekibeera ku kkubo nga kati nga wano. Akisibira bbalibbali munda mu nsiko, afuna wakisibira n'agattako n'eddagala ery'enjawulo, kwegamba n'asibira ddala ekintu ekyo. Ebiseera ebisinga bakikozesa nnyo okusiba ebintu ebyo eby'enjawulo eby'amaanyi. Naye w'osanga ng'ako ku kkubo ebiseera ebisinga tekaba nnyo na buzibu, jasi owandulako buwanduzi ddusu n'okisumulula ng'oyogera nga bwe nkubuulidde. Kijja kuba kiwedde, tambula ogende. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.